بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala olubeerera yeyeka atendebwa n'amatendo nga malungi agataliimu bubi bwonna era nga majjuvu agataliimu bukendeevu bwonna. Musaba Allah asse okusaasira kwe n'emirembe gye ku mubaka we Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Okutya Allah subhanahu wa ta'ala kwe kulimu obulungi obudda gye tuli ku nsi yaffe ne mu kabbuli zaffe n'oluvannyuma lwa kabbuli zaffe. Musaba Allah atuyambeko, atuluŋŋamye, atuwe okumutya, atugaggawaze obulugagga obulungi, atuwe n'obwetoowaze. Omulundi ogwayita waliwo ekibuuzo ekyali kikwatagana ne an-nifaas ndowooza kyali kibuuza nifaasi gwe musaayi guva mu mukyala olw'ensonga y'okuzaala. Bwe twakyanukula mu kugezaako oba mu kugaziwako ku kyo, twatunuulira omusaayi ogwo gutandika ddi era gukoma ddi. Omusaayi gwa nifaas gutandika ddi era gukoma ddi. Ndowooza okukoma kwagwo tekulina nnyo nsonga, naye entandikwa yaagwo ndowooza eriko ensonga. Bwe nabadde nziramu okwetegereza ku nsonga eyo mu bitabo bino, kitabo ekimu bakiyita al-mawsu'atu al-fiqhiyya al-muyassara fi fiqhi al-kitabi was-sunnati al-mutahhara, kya muwalimu ayitibwa Hussein al-Awaisha, Hussein ibn Auda al-Awaisha. Mu muzingo ogusooka, ku peegi ey'298 ojja kujjawo kateni eyo ndaba abantu abo bannannyini bino. Ku peegi eya 298 waliwo ekigambo al-ijhaadu. Al-ijhaadu okuvaamu kw'olubuto. Okuvaamu kw'oluki? Okuvaamu kw'olubuto. Bintu byoyetaaga okwetegereza naddala ku bakyala, kuba mmwe bannannyini nsonga zino, ate n'abaami kyetaaga okubyetegereza kubanga mwe bannannyini bakyala bano. Al-ijhaadu okuvaamu kw'olubuto
yagamba Seeka ti okuvaamu kw'olubuto kw'omukyala sawaun kibeere nga kaana qabla takhalluqi aljanin, sawaun kaana qabla takhalluqi aljanin, kibeere nga olubuto oluvuddemu nga omwana tannatondebwa, au ba'dahu, oba kibeere nga olubuto oluvuddemu nga omwana amaze okutondebwa. Awo si we tugamba ennaku 12, sawaun kibeere nga kibaddewo nga olubuto olubadde terunaweza myezi 4 z'ennaku 12, obanga luvuddemu oluvannyuma lw'ennaku 14, fa innahu yu'addu nifaasan, fa innahu yu'addu nifaasan, abeera nifaas. Wannufasaa'u, n'abakyala abavaamu omusaayi ogwo, kalhaid, bafaanaganako abakyala abali mu periods. La tasum wala tusalli, la tasum wala tusalli, balekayo okusiiba ne balekayo n'okusaala. Walakinaha, naye taqudi, abakyala abo baliwa nga bamaze okuva mu mbeera ezo, baliwa okusiiba duna sala, naye esola tebazikola batya, esola tebaziriwa. Eyo nno yendaba ya Sheikh Muhammad bin Nasiruddin al-Albani, ono muyizi we Hussein bin Auda al-Awaisha, muyizi we, era agamba nti istafadtu hadha, ekyo faida eyo nagifuna ila akhiri al-bab, okutuuka fawaidi zagenda okuleeta wano mpaka wezikoma, min sheikhina hafidhahu Allah, oyabimusomerako yali akyali mulamu. Hussein bin Auda bulwaga nti min sheikhina, abategeeza Sheikh Muhammad bin Nasiruddin al-Albani, min mujalasati lahu, ebiseera byennamala nga ntuula waali, wa min khilali ba'di al-istifsarat, ne mu mbeera ez'okubeera nga mubuuza amwebuuzaako ensonga ez'enjawulo. Wa dhakartuhu hakadha mulakhasan, naye wano nkyogedde mu bufunze. Wal adillatu wat tafsilat mabthuthatun dakhili alkitabi fi al-adid min al-abwabi falam u'idha. Ndaba yani ndaba ya Sheikh Nasiruddin al-Albani yakubeera nga omuntu avuddemu olubuto olubereberye lw'ennaku 14 oba oluvannyuma lw'ennaku 14, omusaayi ogwo ogumuvaamu guyitibwa ki? Guyitibwa nifaas inda Sheikh Nasir. Mu kitabo ekiyitibwa Tamamul Minna fi fiqhihi alkitabi wa sahihi sunna, ekya Abu Abdirrahman Adil bin Yusuf al-Azzazi, mu muzingo ogusooka yateekawo omutwe ogugamba nti bima yathbutu nifaas, bima yathbutu nifaas. Dirwe tugamba nti omusaayi oguva mu mukyala ogwo kati ali mu nifaas, asobole okubeera nga alamulwa ennamula y'omukyala avaamu omusaayi gwa nifaas. Naye waggulu ku peegi ey'ekikumi ana mu nnya mu volume esooka
yasooka n'atuwa maana nifas. Maana annifas, nifas kyo kitegeeza ki? N'agamba nti huwa damun, guba musaayi, yurkhihi arrahim, nabaana gwafulumya bisababi lwilaada. Njagala onotinga ebigambo bino. Omusaayi oguva mu nabaana w'omukyala olw'ensonga y'okukola kutya, notinga ekigambo wilaada, bisababi lwilaada, nga guvaamu lwa nsonga yakola kutya, yakuzaala. Imma maaha, giyinza okujja n'okuzaala omwana kwennyini, au baadaha, ate guyinza omuvaamu oluvannyuma lw'okuzaala omwana amuzadde, gwo ne gufuluma oluvannyuma lw'okuzaala omwana. Au qablaha biyawmain, oba guyinza omuvaamu nga guyinza otandika omuvaamu nga tannakola atya, nga tannazaala, kiyinza n'okutwala ennaku 2 emabega mu kiseera ky'ebisa, naye nga omusaayi gukola gutya, gw'omufulumamu. Au thalatha, guyinza n'okutwala ennaku eziwera 3 maa taliq, nga n'ebisa bwe bimukola bitya, bwe bimusimba. Ekyo kitegedde? Eyo definition ogirabye? Bw'oddayo ku Sheikh Nasr yakugambye nti omusaayi ogufuluma mu mukyala kibeere nga omwana abadde atonze oba tannakola atya, oba tannatonda, naye kasita gubeera nga gulina akakwate kubeera nti abadde luki, abadde lubuto, omusaayi ogwo abeera ki? Nefasi. Okumanya bino bikuyamba nnyo, kubanga kuliko ennamula endala, abaffe asaale oba takola atya, asiibe oba tasiiba. Kino kiriko ennamula nnene ezikwatagana ku swala y'omukyala n'okusiiba kw'omukyala n'ebintu ebirala. Wansi yagamba nti bima yathbutu nifas. Nifas, omusaayi guno tugukakasa tutya nti gwe gwo? Yagamba nti la yathbutu nifas illa idha wada'at. La yathbutu nifas, la yathbutu nifas, omusaayi guno tetukugamba nti gwaki okujjako, illa idha wada'at, okujjako omukyala nga azadde ng'afulumizza ma tabayyana fiihi, ekiba kyeyolese nga kyeyoleseeko khalqu insanin, khalqu insanin, okujjawo omukyala afulumizza ekintu nga bw'oba okiraba kiriko obubonero obulaga nti ono muki, ono muntu. Toli wamu? Falaw wada'at siqtan, falaw wada'at siqtan, senga omukyala avaamu ekyo ekiba kimuvuddemu, olubuto oluvuddemu, lam yatabayyanu fiihi khalqu insanin, ekiteeyoleseeko bubonero bulaga butonde bwa muntu. Fayara ba'du al-ulama, abamu ku bawalimu balaba anna damaha la yakunu damu nifas. Yara ba'du al-ulama, abawalimu abamu balaba nti ogwo tegubeera muki, tegubeera musaayi gwa nifasi. Guluwa anafuluwinga, omanyi okutunula nga temulaba, nga temuliiwo. Guluwa
senga omukyala avaamu ekintu nga tekinnaba tekyeyolekako buwonero bwaki bwa muntu, abawalimu abamu balaba nti otabaki. Wayatalakhasu indahum al amra, ensonga eno mu kugifunza bagifunza kama yali, bagifunza mu ngeri ejja wansi wammanga. In kana siqt, senga olubuto oluba luvuddemu qabla al 40 yawman, olubereberye lw'ennaku 40 al ula ezisooka, faddamu la yuhkamu alayhi annahu damu nifasin, faddamu la yuhkamu alayhi annahu damu nifasin, bateekula bwe bati olubereberye lwenna kyonna ekivaamu mu nnaku 40 n'okukka wansi kiba tekinneeyolekako bubonero bwa buntu. Kiba tekinneeyolekako bubonero bwa buki bwa buntu. Kati ekyo bakiramula nti ko si kuzaala, okwo sikola kutya, si kuzaala. Kale nga bwe kutali kuzaala, ogwo omusaayi si gwaki, si gwa nifaas. Bal huwa damu fasadin fatagtasil wa tusalli wa tasum. Fatagtasil yenaabire bunaabi, wa tusalli asaale, wa tasum n'okusiiba akola atya, n'okusiiba asiibe. Ba'u B, in kana as-saqt, senga olubuto oluba luvuddemu ba'da 80 yawman, luvannyuma lwa myezi 2 naku 8, faddam damu nifasin, omusaayi ogwo guba gumuvaamu musaayi gwaki, kubanga ghaliban guba gutandise okukola kutya, okulabikira mu mbeera nti wali embeera y'ekitonde. C, Jim, in kana saqtu, kwe kubeera nga olubuto luvuddemu ma baina al 40, wakati w'ennaku 40 n'ekinaana wa 80 yawman, fayunzar fi saqt, fayunzaru fi saqt, olwo wakati kwana okudda wansi otegedde ennamula yaako, kinaana kudda waggulu otegedde ennamula gye bakiramula, wakati awo tutunuulira ekivuddemu, tutunuulira ekivuddemu. Fayunzaru fi saqt fa in zaharat fihi amaratu takhliq, senga kiba kyeyoleseeko obubonero bw'ekitonde ekitondeddwa, faddamu damu nifasin, omusaayi ogwo guba gwaki, guba gwa nifaas. Wa illa, bwe kitaba ekyo bwe kibanga tegulinaako byeyoleseeko byolabanga ekitonde, wa illa fala, guba teguli gwaki, teguba gwa nifaas. Wayara Sheikhu al-Albani, naleeta kiri, naleeta ekya Sheikhani, ekya Sheikh al-Albani rahimahullah, anna ad-dama aqba as-saqti, nti gw'omusaayi gwonna ogwekuusa ku lubuto yakunu nifasan, omusaayi ogwo gubeera gwa nifaas fi ayi marhalatin min marahili al-janin, mu mulirevo yonna kasita omukyala aba yakakasibwa nti ali luki, yali lubuto. Wa ara Sheikh Adil omuwandiisi wa kino Tamamul Minna agamba nti wa ara anna dhalika huwa al-arjah, alabanga ekyo gyekiki, yurajjihu qawla Sheikh al-Albani li'adami wujudi dalilin, olw'okuba tewaliwo nnyo bukakafu bujulizi bwe tuyinza kwesembesa
ala alfarqi baina ma kana qabla al-40 bwetusinzirako kwawulamu wakati kwolwo olw'ennaku 40 wama kana ba'da al-40 shariطة التأكد أن السقط لآدمي kasita tukakasa nti ekivuddemu luki lubuto lwa muntu laisa mujarrad dam muhtabis nga si kugamba bugambi nti musaayi gwali gwefukuta bwefukusi nga terwali luki terwali lubuto wa yusta'anu ala dhalika bilwasail at-tibbiyya wallahu a'lam. Yakuleetera endaba ebbiri ez'abawalimu, yaleeta endaba ya Sheikh al-Alban n'aleeta n'endaba y'abaki y'abali walimu waggulu abalaba nga bateekulula senga ekivuddemu kyeyoleseeko obubonero ne bakiramula bulala, senga tekyeyoleseeko bubonero ne bakiramula buki ne bakiramula bulala. Tuba tukyali eyo mubikooye namwe mumenyekeeko. Nalaza ku kitabo bakiyita al-kalimatu nafi'a fi al-akhta'i sha'i'a ekya Wahid Abdussalam Bali. Ekya Wahid Abdussalam Bali akyali mulamu musajja mu Misiri hafidhahu Allah wa rahimahu rahmatan wasi'a. N'omulamu naye tumusabira Allah musaasire. Babu al-hayd ku peegi 138 mu nsobi enjatiikirivu yagamba nti ensobi namba 91 taruku salati wa siyam okulekayo okusaala n'okusiiba liman asqatat siqtan kwoyo yenna abavuddemu olubuto lam yukhlaq olubuto olutannatonda nagireetera muki yagireetera mu nsobi nagoberezaako bino wammanga mina nisa mu bakyala man tatruku sala osangamu abalekayo eswala liddami nazil ku musaayi ogwo ogubavaamu bisababi siqti olw'okuvaamu olubuto hatta wa in kana umuruhu ayyaman. Ali nomwe abawalimu abawulira obuwulizi mbasaasidde mumuwulire kale. Mina nisai man tatruku as-sala mu bakyala mulimu abalekayo eswala liddami nazil olw'ensonga y'omusaayi ogubavaamu bisababi siqti olw'okuvaamu oluki olw'okuvaamu olubuto hatta wa in kana umuruhu ayyaman hatta wa in kana umuruhu ayyaman nga ne bwe kibeera nga olubuto lubadde lwa nnaku 5 7 8 yakakasa nti ali lubuto kati abadde awo nnaku wiiki emu omusaayi ne gutandika omuvaamu kati nvuddemu olubuto. Eswala ogira owummudde wekuba kusiiba ogira okoze otya kyaga nti hatta wa in kana umuruhu ayyaman hatta yanqatia ddam n'omusanga nga omukyala awangaala bw'atyo mpaka omusaayi gunakola gutya. Wa hadha khata'un wa hadha agambye nti wa hadha khata'un eyo nsobi. Bal idha asqatat almar'a obutuufu bw'ensonga buli nti omukyala senga avaamu olubuto lam yukhlaq olutannatonda fala yu'tabaru hadha nifasan fala yu'tabaru hadha nifasan omusaayi ogwo oguba gumuvaamu teguyitibwa ki. Tukirabyeko bale tunakirabako ekyo. wala tatruk liajlihi as-sala omukyala oyo tagwana kuleka swala wa nahwiha n'ebifaanagana eswala ng'okukola kutya. Wa in nazala ddam kagubeere ng'omusaayi gumukola mutya lianna hukumu ddamu hinaidhin kubanga ennamula y'omusaayi ogwo gumuvaamu guba gulamulwanga hukumu l-istihada guba gulamulwanga musaayi gwa kyalaalo. Fayajibu alaiha as-sala mukyala oyo aba akakatibwako okusaala walakinaha tatawadda likulli sala walakinaha tatawadda
likulli swala naye nga bwali mu mbeera nti avaamu omusaayi omukyalo oyo buli swala afuna ki? Afuna wuzu. Min ajili dam, ewuzu yaki? Olw'omusaayi ogumuvaamu, annazil ogwo ogumuvaamu bisababi asiqti, olwekyo kyamuvuddemu. Amma naye bwe kibanga idha asqatat siqtan, singa aba avuddemu olubuto ekintu, dhahara fiihi, naye nga kimuvuddemu ne kyeyolekako, ma yushbihu khilqata al insan, ekimuvuddemu bwe kiba kifaanagana n'obutonde bw'omuntu, nga kikiriko obutonde obuufu ng'obw'omuntu, nga mithlu ra'as, nga ki? Nyolo okulaba nga kuliko akatwetwetwe oba akagere, awi rijil oba akaki oba akagere, au nahwi dhalik oba ekifaanagana bwe kityo, fahuwa nifasun, fahuwa nifasun, ogwo guba musaayi oguyitibwa ogwa nifas. Watamtaniu ani sala, era guba gumukakasaako okubeera nti alekeyo esswala, wasiyami n'okusiiba, hatta yanqatia addam, mpaka omusaayi gunakola gutya? Gwe gunaaba gusirise. Wa illa yatabayyanu fihi khilqata insan, naye bwe kubanga ekimuvuddemu tekyeyoleseeko buwufu bulaga muntu, butonde bwa muntu, fahuwa damu fasadin, guba musaayi mufu, wala hukuma lahu, tetugulamulirako, watusalli watasum, omukyalo oyo akola atya? Asiibe era asaale. Waqad athbata at-tibbu al-hadith, waqad athbata at-tibbu al-hadith, abasawo n'obujjanjabi abali mu field eyo obw'omulembe bulambika anna al-mudgha, nti ekinyama, tukhlaqu ba'da 45 yawman, kitandika okubeerako obuwufu bwaki? Obuwufu bw'omuntu oluvannyuma lw'ennaku 45. Wa yuayidu dhalik, ekikakasa ekyo ma rawahu Muslim, ya hadithi Muslim joji yatunyumiza yaleta mu kitabo kye, anna nabiya sallallahu alaihi wasallam qal, ti nabbi yagamba idha marra bin nutfati, senga an-nutfa, nutfa jiki amazzi agavaamu omuki omuntu, senga gayitako thintani ennaku, thintani wa arba'una layla, ebiro 42, arsala Allahu ilayha malaka, Allah asindika eri ekinyama ekyo malaika, fashaqqa sam'aha wa basaraha, fashaqqa nebotola. Mubadde mumanyi ebituli bino bijja bitya era bijjawo ddi? Fashaqqa sam'aha wa basaraha, malaika nejja netona nekuba ebituli ebyamatu ku kitonde ekyo ekiba kitondebwa, netekawo n'awagenda amaki? N'awagenda amaaso. Wajildaha, ne olususu lw'omuntu. Hadithi eri mu Muslim. Hadithi eno ekulaga nti obutonde bw'omuntu butandika okweyoleka ku kitonde ekitondebwa beyond nnaku 40, beyond nnaku 40. Fayatakhallasu min dhalik, mwebyo ojjamu ebintu bibiri, nti ensonga eno erimu controversy, erimu gaziwa wakati w'abawalimu mu ngeri mmeka? Mu ngeri bbiri. Engeri esooka ey'okubeera nga omuwalimu alaba nti kasita olubuto luba lwakakasibwa nti luno luki? N'olubuto we luviiramu
abeera ki? Abeera nifaasi. N'abo walimu abagamba nti tubyawulemu, tubikole tutya? Tubyawulemu wekikakasibwa nti ddala ono yabadde muntu n'ebiseera ebibanga gukyali musaayi na kisaayisaayi. Bombiriri olabanga ijtihadun, bonna bafuba kutuuka ku kiki? Ku kituufu. Wannasu alqati fi lmasala, natunuddeko naye okunoonya aya oba hadith ekutula eggoye wakati w'ensonga ebbiri, ebitabo byonna byenakatulamu tenakola etya. Walladhi yatarajjahu indi walilmu inda Allah, ku mbeera ebbiri yakubeera nga nufarriq, yakubeera nga nufarriq. Lwaki twawule? Lwaki? Olw'ensonga bwogenda ku maana an-nifas, amakulu definition ya nifas, waggulu bwaba bagituwa olabanga erina akakwate ne wilada, olabanga erina akakwate n'ekiyitibwa okukola kutya? N'ekiyitibwa okuzaala. N'okuzaala kubeera kuba kakwate ku mwana, ku kitonde, kuba kakwate ku kiki? Ku kitonde. Bw'otunuulira nifaasi definition yayo abo walimu nga bagirambulula nga bwe twalabye muno waggulu ku maana nifaasi, olabanga yakugambye nti gwe musaayi ogugoberera okukola kutya? Okuzaala. Gusobola okujja n'omwana, oba okujja olubereberye mu bisa, oba okujja oluki? Okuba okujja oluvannyuma. Olabanga waliwo alaaka ekwatagana n'ekitonde ekiyitibwa omwana. Fahadha, ekyo kinkaluubirira okubeera nga onazil tilka alhukum, okussa okulamula okwo ku mujarradu ddamu, ku mujarradu maadha? Ku mujarradu ddamu, ku musaayi obusaayi. Kubanga ettondo lino ery'amazzi lisooka kutransforminga muki? Mu musaayi. Suratul Mu'minun egamba etya? Mbakula Kasim, ate nompa nanbiyam bifo kya Mu'minun. Mu Suratul Mu'minun Allah yagamba nti walaqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfa. Eno ye step y'abaffe abaliwo olwaleero, tuve ku ya Adam tudde ku yaffe abaleero. Thumma ja'alnahu nutfa, Allah subhanahu wa ta'ala asooka mufuula tondo ly'amazzi fi qararin makin, erigenda muki? Munnabaana, erigenda munnabaana. Thumma khalaqna an-nutfata 'alaqa, thumma khalaqna an-nutfa, Allah transforminga ettondo ly'amazzi ne lifuuka alaqa, ekisaayisaayi. Zino zonna step za muntu naye tezirina hukumu y'emu. An-nutfa, amazzi gano bwe gava mu mwami wadde mukyala, gava mu mwami ne gava ne mukyala, naye ebbanga lye gamala nga tegannatondamu mwana temutumuyita mwana. Eyo ye step ekoledda esooka kubajoga nti zino step zenyini zezivaamu ki? Omwana. Naye abaffe spams zisobola okuyitibwa omwana nga tezinatondebwa mwana? La ya akhi alkarim, omuntu ayinza kusonga ku spam nti omwana wuuyo.
kati ettondo ligenda ne libaala mu nabaana w'omukyala, Allah n'alitransforminga n'alifuula alaqa, ekiki ekisaayisaayi. wala yumkinuna an nusammi alalaqa waladan, kizibuwa leero okuyita omusaayi omuki omwana. wa in kharajat, alaqa eno bwefuluma era olaba nga musaayi gwekoze gutya, gwe gufulumye, kizibuwala ogamba nti ono muki nomwana yafulumye. fakhalaqna alalaqata mudgha, Allah bwayita ekiseera n'akyusa ekisaayisaayi n'akifuula ekinyamanyama. mudgha. fakhalaqna almudghata idhaama, Allah n'akyusa ekibadde ekinyama n'akifuula amaki amagumba. fakasawna alidhaama lahma, bwamala ate n'addamu n'ayambaza amagumba agoki ennyama. thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabaraka Allahu ahsanul khaliqin. abakyala abavaamu embeera zino bazimanyi era baziraba. n'abantu abakulu ababeera mu mbeera ezo nga abakyala baabwe baziyitamu era bazikola bata baziraba. amma kyetuyinza okukkaanyaako nti senga omuntu badaa ekimuvuddemu nga kibadde kitandise okweyolekako khilqatu insan, obutonde bwaki bw'omuntu, fala shakka, tewaliwo kubuusabuusa nti oyo abeera ki, oyo abeera nifas, kubanga ne fresh oba ogikoze otya, n'omubiri gwenyini oba ogukoze otya, oba ogulabyeko nekivuddemu kibadde kikoze kitya, kibadde kitonze. amma ogamba nti hatta mujarradu dam, nti n'omuki n'omusaayi, hukumu za nifasi tezateekebwa ku musaayi, wabula ahkamu za nifasi zateekebwa kuki, ku kuzaala ku mwana, zateekebwa ku mwana. kale ara kyovula abantu omulundi guli nagamba wadde nga nafunamuka era akwakaakaako naye ekikyali ekyeyoleka gyendi ku mbeera ku ndaba ebbiri eya Sheikh Nasr neya saira al-ulama abalala, ndaba nga ey'abawalimu abalala nga erabika nga ekola etya, erabika nga ekiramu. walkullu yurajjih ma tarajjaha indahu, walkullu yurajjih ma tarajjaha indahu. mutegedde bulungi? so ensonga eyo erimukko kawunvu n'akagga, naye bwetyo bwefaanagana. wa nasalu llaha alafwa walafiya. twalinamu ekibuuzo ekirala kyali kyekuusa ku suratu almulku. suratu almulk, abaffe maadha thabata, biki ebituufu kuyo, nkizo ki eza suratu almulk? ekitaba kino bakiyita risalatun jamiiya asmau suwari alquran wa fadailiha, rasailu jamiiya. eno risala yanamu 7 naye eno ekwatagana ku mannya ga suura za Quran, na buli suura enkizo zekola etya, enkizo zaayo. kya Dr. Munira, oba mwe mulituuka ddi eyo abeeyo, mulituuka ddi eyo? kino kya doktora eyakiwandiika Munira, mukyala. Muhammad Nasir ad-Dawsi. suratul mulku obulungi bwayo erina amannya ag'enjawulo, naye tetwagala bikwatagana n'amannya kuba si bye byatuleese, wabula fadlu sura, fadlu surati almulk, eriko
obulungi bwayo bwe buluwa. Hadithi ya Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma qal, Abdullah ibn Abbas agamba ضرب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خباءه. عبد الله بن عباس agamba nti yazimba ضرب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خباءه. omu ku basahaba b'omubaka صلى الله عليه وسلم yazimba kaweema ke ala qabrin, naye yakazimba ku kaburi, wahuwa la yahsibu annahu qabrun, naye mwana wattu tewaaliwo buwufu bulaga nti kiki, tewaaliwo buwufu bulaga nti waliwo kabuli. Senga bubeerawo kabuli tekkirizibwa kuzimbibwako kintu kyonna, tekkirizibwa kutuulako. Era omubaka sallallahu alaihi wasallam yaga nti omuntu okutuula li an yajlisa ahadukum ala jamratin min narin fatahrika alaihi thiyabahu, omuntu okutuula ku kabuli, omuntu okutuula ku lyanda ly'omuliro ne limwokya engoye, wa takhlis ne lituuka ku mubiri gwe, kyekiri yadde yaddeko min an yajlisa ala qabrin, kyekiri yadde yaddeko okusinga okutuula ku ki, okutuuka ku kabuli, okutuula ku ki, kyekiri yadde yaddeko okusinga okutuula ku kabuli. Fahimtum? Kati omusiraamu yazimba kaweema ke bawumuddeko, bagumudde, naye wakazimbye so azimbye ku ki, akazimbye ku kabuli, naye nga tamanyi nti waliwo kabuli. Awo nno we wali obukulu bw'okubeera nti kabuli ebbanga lyonna tugizeeko ettaka ebeere nga yeeyoleka nti kiki, yeeyoleka nti kabuli. Fa idha fihi insanun, mwana wattu aba ali omwo agenda okuwulira nga awuliramu omuntu yaqra'u surata tabarak, awulira omuntu akooka suratu tabarak, alladhi biyadihi almulk, tabaraka alladhi biyadihi almulk hatta khatamaha, mpaka agisoma okuva kwetandika mpaka kwekola etya. Fa ata nabiya sallallahu alaihi wasallam faqal, kyava jeri nabbi sallallahu alaihi wasallam namugamba nti ya rasulallah, owange omubaka wa Allah, inni darabtu khibai ala qabrin, nazimbye weema yange nenesanga nga ngizimbye ku kabuli, wa ana la ahsibu annahu qabrun, naye nabadde simanyi nti kabuli wenzimbye weeri. Fa idha fihi insanun, naye nagenze okuwulira nga mpuliramu omuntu yaqra'u surata tabaraka alladhi biyadihi almulk hatta khatamaha, nga asoma essuula eyo. Faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, nabi sallallahu alaihi wasallam nagamba hiya almani'a wa hiya almunjiya tunjihi min adhabi alqabri. Hiya almani'a, hiya almani'a, essuula eyo yeyitibwa eziyiza, wa hiya almunjiya, era eyitibwa etaasa. Etaasa ki? Tunjihi min adhabi alqabri, emutaasa ku bibonerezo byaki, emutaasa ku bibonerezo bya kaburi. Hadith eyo akhrajahu al-Imam at-Tirmidhi, era ngagireeta babu ma jaa fi fadli surat al-mulk, enamba yayo nagituwa wano. Al-Kamil ibn Adi fi ad-du'afa nagireeta mu al-Kamil fi ad-du'afa ibitambimanyi. Wal-Bayhaqi fi shu'ab al-iman, ekyo nakyo kitabo n'ebirala. Naye hadith eyo yeyimiridde etya? Hadith eyo yeyimiridde etya? Wal hadithu isnaduhu da'if. Yadumira kati weda tumenyekeraki. Wal hadithu madha? Wal hadithu isnaduhu da'if. Hadithi erimu hadithi ezitibwa nki? Erimu hadithi ennafu. Ebijifuula
ennaku zaagala kubatawanya nabyo kuba temuli bannanyini byo wabula nsobola basomerako katono hadithi mbaginyumya mulimu Yahya mutabani wa Amru al-Hafidh ibn Hajar baba mogera kagamba nti da'if era agamba nti inna Hammad ibn Zaid kadhabahu waliwo abagamba nti musajja alimba era Abu Dawud agamba nti rajulun da'if omwalimu ayitibwa Yahya ibn Ma'in agamba nti ar-rajulu da'if Abu Zur'a ar-Razi agamba nti da'if al-hadith hadithi zatunyumiza tetugamba Yahya ono tugamba Yahya mutabani wa Amr. ذكر الذهبي هذا الحديث من بين مناكيره الإمام الحافظ الذهبي يقامت زيزمك حديث زتمبوا ku musajjo yayitibwa Yahya mutabani wa Amru. Sheikh al-Alban yagat hadith eyo da'if mu mishkatu al-masabih. Falhadith ekyagindese zanji basomere era mujiwulire mumanyene namula yayo kubanga eitira nnyo okubeera nti abantu bagikola batya bagyesembesa lakin alhadith da'if. Alhadith da'if tesana muntu kubeera nga agyesembesa tegwana kwesembeseza. Fahimtu? Abaffe waliyo obujulizi obulala ku suratu al-Mulk okulaga enkizo yaayo ye waliyo hadithi ya Abu Huraira عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي قالت إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له. حديث السورة والوسورة من القرآن إلينا آية مكم ياساتو شفعت لرجل يولد زوم سجى مواببات كولنبرا حتى غفر له مبكى الله سبحانه وتعالى ويمسونيوا وهي سورة تبارك الذي بيده الملك. فهمتم؟ وهذا الحديث رجاله رجال الصحيح حديث حسنه الإمام الألباني في المشكات. فأبجرز وبطوف وبسيم بسبوا كسورة الملك وكجسما وكبيرانغا nga obutawukanako ne Qur'ani yo nokutwaliza awamu suratul mulk mu ngeri y'enjawulo erimu sura ezigenda okuwolereza nnyinizo aba azikola atya aba agisoma aba agikola atya aba agisoma. Hadithun hasan. هذا الحديث من قبل ما يحتج به erimu ezo ezesembesebwa mu nesembesa entuufu mubikwatagana ku suratu al-mulk. Hadithi eyokubiri hadithi ya Jabir ibn Abdullah agamati anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam nabi sallallahu alayhi wa sallam kana la yanam tiyebakanga hatta yaqra alif lam mim tanzil wa tabaraka alladhi biyadihi al-mulk wa tabaraka alladhi biyadihi al-mulk. Nabi sallallahu alayhi wa sallam sura ezo biri eri suratu sajda neno suratul mulk nabi sallallahu alayhi wa sallama teyebakanga okujjako nga azikoze atya nga azisomye olw'obulungi bwazo. Ala kulli halin hadithi ziringa ezo bbiri zesinga okubeera entuufu mu bikwatagana ne suratu al-mulk. Amma hadithi eraga انتي سورة الملك تمنع من عذاب القبر هذا لم يصح. حديثي سينتي حديثي سينتوفو نبدي مغا كوني مكتابه كلالا باتيتا موسوعة فضائل سور وآيات القرآن اكونغانيزو ايريمو ebiyekuusa ku bulungi bw'essula ne aya ez'enjawulo eza Qur'an. قسم يسوكا الشيخ محمد بن حمد الشيخ محمد بن رزقي mu قسم وين يسوكا إيرانا ييوغيرا كسوريو ييوغيرا الباب السابع والستون ومريانغو ogwe enkaga mu musanvu فضل سورة تبارك سوى أنها من المفصل
المتقدم فضله. يليت حديثي يا قتادة أجنيوم يقف مبيغا نججا كم والمو وابا والمو بانو إسحاق بن راهوي أقانت قلت لأبي أسامة حدثكم شعبة عن قتادة عن ابن عباس الجشمي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له تبارك الذي بيده الملك فأقر به أبو أسامة وقال نعم. فأقر به أبو أسامة. فالحديث حسن. إذن هنا لقد حديثي eri muhadithi entuufu ezikirizibwa okwesembesebwa. Eraga nti hadithi eno eraga nti suratul mulku mu ngeri ey'enjawulo egenda kuwolereza abo abagikola batya abagisoma. Hadithi endala ya Anas bin Malik ojagisanga mu Musnad at-Tabarani nga agitunyumiza Sulaiman mutabani wa Daud mutabani wa Yahya عن ثابت ابن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية. السورة من القرآن ناينغا آية مكم ياساتو خاصمت عن صاحبها مانا واتو يولي رزا ننينيو حتى أدخلته الجنة وهي سورة تبارك. والحديث بشواهده حديث حسن كذلك. إذا نيو حديثي تيوكنا نيو نيري زنزلغا انت حديثي انت سورة الملك يقول لزا أمونتو نقبل با ني سورة البقرة نآل عمران نيندالا انت كده كسبولونج ني قرآن يقتوالي زاواتي ني قرآن يقتوالي زا آوامو. mpaka bwe yaleta hadithi eno ng'alaga ya Abdullah ibn Mas'ud naye nga hadithi eyo ekituufu kuyo eri mawquf ekoma ku Abdullah ibn Mas'ud wabula tegenda ku Nabbi sallallahu alaihi wasallam eno tegenda ku Nabbi sallallahu alaihi wasallam ya Abdullah ibn Mas'ud yagamba yu'ta ar-rajulu fi qabrihi min qibali rijlaihi ti omuntu agenda ng'ali mu kabbuli ye kujjibwa bamalayika nga bava ku saidi y'ebigere bye. Ebigere bibagambe laisa lakum ala ma qabli sabil, nti omuntu afulumye eri ku bigere jjukira bakuteeka mu kabbuli nga bakwegalamizza. Kakati senga omuntu aba alumbibwa embeera egenda okumukosanga efulumye kuki ku bigere, ebigere bigenda kugamba ebitonde ebyo ebizza okubonyaabonya omuntu ono nga bitise ku saidi ya bigere bimugambe nti temujja kusobola kutuuka ku ekyo kiri waggulu wa bigere. fatakulu rijlahu laisa lakum ala ma qabli sabil qad kana yaqumu alayya bisurati almulk. oyo yanyimirirangako ekiro ng'asaala ng'asoma suratu almulk. fayuta jawfa, mwana wattu abaagala omukosa bayite baagala okuyitako wakati. fayaqulu jawfu, mwana wattu wakati we wagati laisa lakum ala ma qabli sabil qad wa'a fiya suratu almulk. wagati temujja kusobola kubanga mu kifuba ky'omuntu ono yakwata suratu almulk, bamuveeko. qala fayuta ra'su, bayite ku saidi y'omutwe gwe. fayaqulu lisana, olulimi lwe lugambe laisa lakum ala ma qabli sabil qad kana yaqumu fiya bisurati almulk, yansomesanga suratu almulk. faqala Abdullah ibn Mas'ud kunna nusammiha fi ahdi rasulillah almani'a. kunna nusammiha fi ahdi rasulillah, essura eyo twagiyitanga ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallama ekiziyiza. فهي المانعة بإذن الله عز وجل. لكن الحديث أين بزبو حديث موقوف. حديث أين بيجي أين بزبو. نتكلم كسبونج نيا قد
okubaleetera ebikwatagana ku ssuula eyo, kubanga ennaku zino abantu basomesa ebintu bino mu ngeri eyewuunyisa. Tegerekese bulungi. Amma ebituufu kwe kubeera nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam kana la yanaamu hatta yaqra'aha. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yayibanga muyitirivu nnyo wakusoma ki? Wakusoma essuula eyo ne suratu as-sajida. Wanasiitu nerabidde okubaleetera ate tafsir Ibn Kathir nga naye ayogera ku nsonga y'emu. Fa ekikwatagana n'okubeera nga essuula eno tamna'u min adhabi al-qabr, ekigambo ekyo obujulizi obukirambika si butuufu. Amma okubeera nga essuula eno tashfa li sahibi, egenda kuwolereza nnyiniyo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, fala'allahu an takuna sababan limaghfiratika, oba olyawo nebeera ensonga Allah kwalisinziira okukola kutya? Okusonyiwa. Fahadha thabit, ekyo kiki? Ekyo kinywevu. Era bwe tuba bakukubiriza kwekwata kusoma ssuula eno, tugikubiriza mu kkowa eryo. Ekyokubiri, tukubiriza okusoma suratul mulk olw'okubeera nga ta'assiyan bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam, okubeera nga ogoberera omubaka sallallahu alaihi wasallam. Fakana yukthiru min qira'atiha, Nabi sallallahu alaihi wasallam yalinga muyitirivu wa kusoma suratul mulk, naddala obudde obw'ekiro yagisomanga nga agisoma ne suratu as-sajida, agisoma ne suratu madha? Ne suratu as-sajida. Amma obujulizi obwa hadithi ezirambika nti suratu tabarak tamna min adhabi al-qabr, tesura eno eziyiza ebibonerezo bya kabuli. Fa al ahadith, hadith ezirambika ekyo ezikituusa ku Nabbi sallallahu alaihi wasallam la tathbut, sinywevu. Fa innaha da'ifa, nki nafu. Wa ate ya Abdullah ibn Mas'ud fahiya mawquf. Tegerekese bulungi. Wallahu a'lam. Sayagadde kubireka nga bwe twabirambika omulundi ogwayita, kubanga birimu obuzibuzibu. Kati mubitegedde? Kale katufune ebibuuzo ebirala bibiri olw'obudde bye tunaaba tusobodde insha Allah. Naye abisoma alabikanga leero ali off, akyeteekateeka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ono agamba nti shehe, embwa bwenkombako nfuna ntya wuzu? Embwa bwenkombako ofuna otya wuzu? Tewaliwo bwetaavu bwa wuzu. Bw'oba obadde ne wuzu osigadde ne wuzu. Embwa bwenkombako nina okufuna wuzu? Sikimanyi. Kyemmanyi nti embwa bwebekombyeko bekuunyeko, wuzuyo osigala ogikola otya? Osigadde ogirina. Naye bw'oba oyagadde kunaabawo ne kasabbuuni osobola okunaabawo. Hadithi mwe gye mwagala nsome teraga muntu, teraga muki? Era teraga omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam ti idha walaga الكلب في إناء أحدكم فليغسلها 7 أولاهن بالتراب. تماني يتاليه وبيقواتكنا كنسونغيو. Omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam senga embwa ekomba mu kyombo ky'omu ku mmwe, teyagamba nti senga ekomba ku muntu. Omuntu yaliwo naye omubaka sigwe yakola atya? Sigwe yayogerako. Yagamba fi inai ahadikum, senga ekomba mu kyombo ky'omu ku mmwe. Era yalaga kunaaza kyombo, naga nti akinaaze emirundi emeka? Emirundi 7. N'alaga nti ulahunna biturab, ng'ogumu ku gyo amazzi ogatabikamu ki? Ogatabikamu ettaka. Wayaqulu ahlul ilm, abamanyi b'obusiraamu balaga okusinziira ku hadithi eyo ti ebyombo bino biba bigenda kukozesebwa, naye bw'obikozesa akawuka ebyombo ebyo kaba embwa evaako akawuka akayitibwa kalabu, kasigala mu kyombo kati
kattibwa mangu nnyo na ttaka. Ettaka likakola litya? Lyangu lyakatta. Kakati omuntu senga akozesa ekyombo nga tekyanaazibwa mu ngeri eyo, akawuka kono katatasarra ila jawfihi, kasobola okugenda muye ne kabanga kamuviirako okulwala obulwadde obuyitibwa obwa kalab. Kati omubaka sallallahu alaihi wasallam fil hadith alaga kyombo wabula talaga ki? Talaga muntu. Kati gwoba oyagala nkugambe nti genda bakunyiike mu ttaka bakunaaza emirundi 7 ng'ogumu gwa ttaka, ekyo sikinako obujulizi. Kyobulanga nkugambe nti siinaawo obujulizi bulaga nti omuntu bw'abanga embwa emuwunyeeko oba emukombyeko nti anaabe bwati. Tegerekese bulungi? Hadithi eraga ina eraga kiki? Eraga kyombo maa kathrati wujudi nnas, so nga wajogerera abantu baali baki? Baali bangi, naye teyagambako tyembwa bwekukombako n'aba mirundi 7. Wallahu a'lam. Ntegerekese bulungi? Abawali mwalina ekitali ekyo ng'okituwa. Ebyokuluma birala genda bakujjanjabe, ojja kufiira bwereere. Ebyokuluma tebibe birabya, genda bakujjanjabe. Sheikh, assalamu alaikum warahmatullah. Sauna ne massage bikkirizibwa mu Busiraamu? Bwaba mukyala we yabikola agenda kakole genda kukole massage. Wonna waayagadde akole massage wenna. Massage talina buzibu. Mukyala wo gwegula oyiro wa mugati njagala oyiro waki wakumasaginga mu biki mubiri. Tegerekese bulungi ogende masha Allah bakole batya omukyala wa kumasagingi. Bwaba mwami masha Allah barakallahu fikum genda omwami omukyala wakola atya akumasagingi. La ba'asa bidhalik. Kubanga huna waliwo obuki, waliwo at-ta'amul, waliwo kukolagana n'obwereere, waliwo kukolagana n'ebikwatagana n'obuki n'obwereere bw'obuntu. Kakati ate Allah subhanahu wa ta'ala obwereere bwaffe yatugamba tubukole tutya? Yatugamba tubukuume. Era abakyala fa awjaba alayhinna alhijab, فأوجب عليهن الحجاب. Allah subhanahu wa ta'ala nabakakasaako okubeera nga beebikkiridde. Yensonga lwaki obalaba nga banekaanekanye bwe batyo. Si byakweyagalira, byaki? Tegerekese bulungi? Wa in iturra al-insan ila dhalik imma limaradin, ddala nga abasawo athiqat min al-atibba abeesigika ng'omuntu mulwadde nga yeetaaga massage ow'engeri ey'enjawulo, ow'engeri ey'enjawulo ne bamulikomondinga abantu, kikolebwa mu ngeri era enfuge. Kikolebwa mu ngeri enki? Enfuge, kubanga al-mahdhurat ad-darurat tubihu al-mahdhurat. Olwo nno omukyala tujja kumunoonyeza abaki? Abakyala abeere nga bamukolako engeri ey'okumujjanjaba efaanagana bwetyo, n'omwami tujja munoonyeza omwami amukoleko embeera efaanagana bwetyo. Tegerekese bulungi? Amma sawuna mbeera ya bbugumu, mbeera ya bbugumu efulumya entuuyo mu mubiri, efulumya entuuyo muki? Mu mubiri. Senga omuntu atudde mu kyokero yekka, nga atudde mu kyokero yekka, la basa bidhalik, sasula oyingire mu kyokero dakiika zo 15 kikole kitya? Kikufuuwe ofulume. Tegerekese bulungi? Sasula ng'olimu wekka.
Uganda tulina ebintu ebikolebwa mu ngeri ya fawda, mu ngeri ya fujjo. Nali nteekebwako mu nkola efaanaganako bwetyo, naye mwana wattu ku kitanda kuno kwennyini kwe bateeka embeera ekubikka wali ne bagira steam n'abeera nga bakubikidde omwo nga bw'olaba kajeneza mukalaba nga bw'olaba kajeneza ne bakuteeka omwo ne bakubikkamu ne balekayo omutwe gwokka ne bakola bye baagala. Kati njogera ku kyenkola ntya, njogera ku kyemmanyi. Naye wano ewaffe twagala bya ffujjo, kugenda mwenna Kirindi ne mwesiba obutawulo ne mutuula ku bbali, bali batudde ku ddaala liri ne bali batudde eri. Mulimu kweyokya. Ebyo byakavuyo, ebyo byakaki byakavuyo. Hatta ne bwe tubeera basajja ffekka tetukkiriza buli muntu kubeera kweyambulira munne. Era ebyo embeera z'okweyambulira abasajja ne beeyambulira basajja bannaabwe zivuddemu ebizibu bingi. N'abakyala okweyambulira bakyala bannaabwe era bivuddemu ebizibu bingi. Kati ate olwo embaga neegwa n'ekibanyi, amenvu ne gagwa n'ekibanyi, nga mwana wattu ebisinga okwettanirwa byebya kintabuli. Basajja na bakazi bali mu butawulo, bali omwo bali mu kufulumya ntuuyo. Era ewali embeera efaanaganako bwetyo ebasinga bakasitoma. Ewasinga baani? Obasinga bakasitoma. Osanga n'omutono nga Sulo ono mbu naye yagenze buli lwakusatu abeera mu sawuna ng'akamula ntuuyo. Kamulabi. Wali abantu abalina ebizibu byabwe ebifaanagana bwe bityo. Ala kulli haal, sawuna omuntu asobola ogikola mu ngeri enki, mu ngeri entuufu terina buzibu. Mu ngeri entuufu terina buzibu kuba mbeera kitundu ku bujjanjabi, kitundu ku buki, ku bujjanjabi. Saate masaaji, yo masaaji okujja kuffe obwekalubiriza omuntu asobola ogikola naani? Ne mukyala we. N'omukyala asobola ogikola ku muki, ku mwami we. Naye shaitaani mbi etulaga nti ey'omukyala tenyuma, era eyabuno obuwala obw'emoola yekola etya? Enyuma. Ntegerekese. N'abakyala nabo bwe batyo bwe bafaanagana. Nabo mukyala okusanga omukyala agamba nti kakumasaajingeko muganda wange. Fa nabirwaddebwo nti nakoowa ekiyaayi. Ala kulli haal, waliwo omuntu lwe bayinza okubeera nga mwetaavu wa mbeera zino, naye bw'obanga oturirta ila dhalik, gezaako okulaba nga okuuma ki? Gezaako okulaba nga okuuma ensaazo. La shakka zirimu obuki, embeera yo erimu obuki, obulungi, naye ate tetugikola mu ngeri ya buki, ya bwonoonefu. Weewala ozikola embeera ezo mu ngeri ey'obuki, ey'obwonoonefu. Wallahu a'lam. Onagamba nti Sheikh, assalamu alaikum wa rahmatullah. Waliwo omuddu gwe mmanyi agenda e Makka n'aleetayo amazzi ga Zamzam n'agaguza omu ku bapasita mu kibuga muno ku ssente empitirivu. Ate era ne pasita oyo naye n'agaguza abantu be endiga era ku ssente empitirivu. Kikkirizibwa mu Busiraamu? Tekikkirizibwa, kubanga bapasita bafere. Kaakati gwe obaguza amazzi ne balowoozesa abantu nti balina amazzi ag'enjawulo, era tebayinza na bagamba nti Zamzam. Tebasobola bagamba nti ki? Zamzam. Waman ghashana falaysa minna wala taawanu ala al-ithmi wal-udwan. Toyambako ku musajja kufera bantu. La taawanu ala al-ithmi wal-udwan. Temuyamba ku bantu ku bukyamu bwabwe. Bw'obanga oyamba ku kintu kyogenda okuyambako, okiyambyeko bimuqabil nga waliwo ke bakuwa, oba biduni muqabil nga tebalina ke bakuwa, taawanu ala albirri wattaqwa. Malanga kubakakasa nti kyoyambako oyamba kukola bulungi na kutyani, na kutya Allah subhanahu wa ta'ala. Amma okuyamba ku bantu abafera abantu si kyekyo kyokka, si Zamzam yekka, ne zaituni bamukozesa.
habati sauda n'ebirala bakozesa ebintu bingi naye balinganga shaitan efuna ekituufu kimu nezimbirako ebirimbo 99 funa ekirungi kimu nezimbirako ebirimbo kimeka 99 fala tuinuhum temubayambako era tebagwana kubeera nti enkola ezo ozikola nayo enkola eyo gyakola agikomye si ntuufu wallahu a'lam. Nagan Sheikh assalamu alaikum warahmatullah. Sheikh kiki ekyamaanyi ennyo Abi Talib kye yakola okutuuka n'okugamba nti yakolerera obusiraamu okusinga n'abasiraamu? Agamba nti Sheikh Abi Talib kiki kye yakola ennyo eri obusiraamu n'okutuuka okugamba nti yakolerera obusiraamu okusinga abasiraamu? Simanyi ani akyogera yakolerera obusiraamu okusinga abasiraamu. Abaffe omuntu atali musiraamu asobola okukola obulungi ye. Nabadde ndowooza nkisomesaako ku Lwokusatu oba ku Zoom. Ndowooza nabadde ku Zoom ya Bungereza mu Mawsu'atul Manahi Shar'iyya omuzingo ogusooka bw'obanga mu baabu taglidhu tahrimi ashirk genda wansi w'omutwe ogwo mu fiqhul bab ajja kulambika nti omuntu atali musiraamu asobola okukola obuki asobola okukola obulungi abeere Abu Talib oba atali ani oba atali Abu Talib. Abaffe abatali basiraamu bakola obulungi, yes bakola obulungi naye obulungi bwabwe abaffe babufunamu, yes babufunamu fi duniyahum, babufunamu kuki ku nsi yaabwe, yut'amun bihasanatihim, Allah n'abawa riziki n'abawa ebyokulya olw'obulungi bwe bakoze batya, olw'obulungi bwe baba bakoze. Amma fil akhira olw'okuba tebakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura habitat a'maluhum wa fi an-nari hum khalidun. Emirimu gyabwe gye bakola Allah subhanahu wa ta'ala kunaku lw'enkomerero tegenda kukkirizibwa, wabula Allah subhanahu wa ta'ala agenda kugisazaamu olw'obuki, olw'okubeera tebakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Fa mu bantu abatali basiraamu abakola obulungi bayitirivu. Osanga omuntu nga kathiru as-sadaqa, muyitirivu wa kusaddaka ala kufurihi, ku butali busiraamu bwe. Nosanga omuntu nga yasilu rahimahu, ng'ayunga oluganda lwe. N'omusanga nga jamilul khulq, nga mwana wattu empisa ze engeri gye yeeyisaamu n'abantu nga nki neeyisaamu gye yeeyisaamu n'abantu nga nnungi. N'obasanga osangayo umana, mulimu abeesigwa, mulimu bangi, balina bingi. Fa Abu Talib obulungi bwe yakola okufaanaganako na mbeera ndala, Abu Talib ye taata w'omubaka sallallahu alaihi wasallama gwe yawangaala naye, ye taata w'omubaka sallallahu alaihi wasallama eyamulera okuviira ddala mu buto, kubanga yazaalibwa nga kitaawe akoze atya, nga kitaawe afudde. Kati okubeera nti yamulera ekyo kyokka, okubeera nti yakulira mu ngalo za Abu Talib mwana wattu, kimu ku birungi, kimu ku biki, ku birungi. Lamma ursila, bwe yatumibwa omubaka sallallahu alaihi wasallam, taata we yali muyitirivu wa kumutangirako buzibu. Buli yenna yayagalanga okumukosa ng'ayita mu nkiiko ezo ez'abakulu, abakulu b'Abakuraishi bateesa bakoze batya Muhammad, mwana wattu yalinga mwabo abamukola batya, abadifendinga omwana wa muganda we. Yawona ebizibu bingi naye nga abiwona nga Allah ayisizza ku mukono gwani, ku mukono gwa taata woyo. Kale contribution yeyo nene, naye Allah subhanahu wa ta'ala lam yaktub lahu al-hidayah, yaiti yamuwandika kubuki bulungamu, era teyali mulungi wa kufuna bulungamu, teyali mulungi wa kufuna bulungamu.
bw'otagambanga nti musajja oyo n'obulungi bwe kale n'ataluŋŋama aba teyaba mulungi wakufuna buki buluŋŋamu. walaw alima allahu fihim khayra la asma'ahum, law alima allahu fihim khayra, singa Allah omuntu amumanya nga yalimu obulungi yandibadde amuwuliza amazima era n'abeera nga aluŋŋamya omutima gwe eri amaki eri amazima. gw'olabanga afiiridde ku butali busiraamu aba teyalimu bulungi mu maaso ga Allah kubeera musiraamu. wallahu yahdi man yashaa'u ila siratin mustaqim. Allah yaluŋŋamya gw'aba ayagadde eri ekkubo ki eri ekkubo ettuufu. wahuwa adilun fi ahkamihi wa hakimun. Allah subhanahu wa ta'ala mwenkanya munnamulaze ate hakimun, buli kimu akiteeka mu ki akiteeka mu ssa lyakyo we kisaanidde. ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi. Allah subhanahu wa ta'ala yezirizaako okukola ku kitonde kyonna obulyazamaanyi. harama dhulmu ala nafsihi. Allah subhanahu wa ta'ala talina kitonde kyakola atya kyalyazamaanya. tegerekese bulungi. era waja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. ولو عذب الله أهل سماواته وأرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم. لو عذب الله أهل سماواته وأرضه سينغا الله سبحانه وتعالى asala wokulowonereza bitonde bye byonna n'asalawo bikubeera nga byonna agenda biteeka mu muliro. ebitonde by'omu ggulu n'eby'omu nsi azabahum abibonereza wa huwa ghayru zalimin lahum, nga tabikozeeko bulyazamaanya. Allahu akbar. Fenna senga atuyiwayo mu kyoto ne bamalayika bonna naam aba talina bulyazamaanya bwatukozeeko, kuba yatutonda yamanyi lwaki aba yatutonda. bw'aba yatutondera ekyo tabuuzibwa ku kyaba akoze, ate kyaba akoze akikola mu buki akikola mu butuufu. mithaalu takribi, ekifaananyi ekyokusembereza kino. musajja senga alunda enkoko ze 300, enkya n'afuna ayokya negati enkoko zino zimpemu sente ogende ozisala ozokye. sajja ono yalunda enkoko ze aba mulyazamaanya. wangi sajja alunze enkoko ze bwe zivuddemu nayaga nti ayokya zinone mpaamu sente twala osale oyokye. aba mulyazamaanya. kali naate ono ogamba tisimulyazaamaanya naye nga si yatonda enkoko wabula alunda ezatondebwa edda. kati ate olwo Allah subhanahu wa ta'ala yatonda abantu be yamanyi kyayagala kyabakola. hadithi egenda maaso naga nti walaw rahimahum kanat rahmatuhu senga asalawo kutusaasira ebitonde bye byonna n'abikola atya n'abisaasira n'atabibonereza. kanat rahmatuhu, okusaasira kwe kubeera waggulu wa mirimu gyabwe. tolowooza nti Allah abasaasidde olwa mirimu gyabwe mingi bulungi. aba abasaasidde birahmatihi, lwakusaasira kwe. tegerekese bulungi. fallahu huwa al-adil wa huwa al-hakim. Allah huwa al-adil wa huwa al-hakim. beyatonda nga yabatonda nga bamuliro yastahiquna dhalik, bagwana ekyo nabo beyatonda nga yabatonda lwajjana mwana wattu hadha bifadlihi, olwo lwa bulungi ki lwa bulungi bwe. tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tuteeke mu abo baanawonya omuliro, atuteeke mu abo baanayingiza ejjana. ekisembayo assalamu alaikum warahmatullah. Sheikh bagamba nti omuntu bw'afa omwoyo gwe n'omubiri gwe byonna bizikira olwo, kati ate lwaki omuzimu gukomawo
ne gutawaanya abalamu lwakuba si mwoyo gwe era si mubiri gwe. Ekibuuzo kigambye baga nti omuntu bw'afa omwoyo gwe n'omuki n'omubiri gwe bikola bitya? Bizikirira ku olwo. Kate lwaki omuzimu gukomawo ne gutawaanya abalamu? Anti omuzimu si yeye. Ono guno omuzimu guba guwangaala buwangaazi naye si yani, si yeye. Era guyitibwa kariinu. Kariinu yoyo gwoyita naye atakuva ku luki? Ku lusegere. Liri jinni lyazaalibwa buzaalibwa naawe nga jinni lye lirikola litya? Lye lizaala. Ono afudde muntu, yazaalibwa muntu era yafudde. Liri lyo terinnafa. Oba olyawo life span yalyo ekyali ki? Ekyali mpanvu. Yensonga lwaki lyo lisigalawo. Obadde oyagala bafe lumu? Tebafa lumu. Tegerekese. Buli omu alina kariinu. Buli omu alina ekitonde. Omuntu bw'azaala nga ne shaitaani ezaalawo ekitonde nga kibeeraawo n'omuntu oyo. La yufaariquhu. Tekimuvaako mpaka yamutu. Mpaka ng'akoze ate? Mpaka ng'afudde. Mpaka ng'afudde. Kyebava bakiyitaani? Kariinu. Bwe muyita abameka. Ekigendererwa kyakyo kubeera nga tasudduka an sabirillah. Ekigendererwa kyakyo kukulabankanya ku kkubo lya Allah. Nasalullaha an yuthabbitana. Allah tumusaba atunyweze. Tegerekese bulungi. Kati bwe kifa, omuntu bw'afa, ebiseera ebimu bwe kibanga ekitonde kibadde kibi nnyo, kisigala kitawaanya abantu. Bwe kibanga tekibadde kibi nnyo, era kisobola okugezaako okubuzaabuza abaki? Abantu mu ngeri ey'okuba kyalemererwa nannyini kyo ne kijja kibuza abaki? Abaana. Oba olaba mwaziika wabi amazzi gampitamu. Ali bweru mufo kyo gamba nzije bweru mbu mazzi ge gamutawaanya. Kati temunnasoma dduwa ndi bubi paka lwe munaasoma edduwa. Olwo nga mudduka kibatwala mpola mpola paka lwe kiribatandika okubawo amateeka. Kale fe ebiragiro n'amateeka tetugajja ku kariinu. Ebiragiro n'amateeka tetubijja ku ki? Tetubijja ku kariinu. Abantu basamidde olwa kariinu ezo. Taata yazze n'alinnya ku mutwe gwa muto waffe n'atugamba bw'ati ne bw'ati. Wegendereze nnyo kariinu ezo. Amma bwe tuddayo ku muntu, abatufa omuntu bw'afa n'omwoyo gwe gufala. Omwoyo gw'omuntu guteekebwa mu muntu n'abeera mulamu. Bwe gumugibwamu n'abeera muki? N'abeera mufu. Bagukujjamu ne bagutwala gye bagututte nga gwo mulamu. Tegukoze gutya? Ne gufudde. Era ne gusinkana n'emyoyo emirala egyakulembera mu bantu bo. Era ne beebuuza gundi omulesa ali kuki? Gundi omulesa yawasa. Gundi byamutabangulakako. Mbeera y'ennaku zino si nnungi. Emyoyo gisinkana egya kitaawo ne bajjajjaabo ne baganda baabafa mu balongoofu. Tegerekese bulungi. Bwe kitasisinka omwoyo bw'aba bweyafa olubereberye lwo bagenda okubuuza nti owaayi ate hidiri agati tatuukanga eno. Bamubuuza naye nga gwe babuuzaako olwedde ye yamukulembera okukola kutya? Okufa. Gubuuza nti oyo tatuuka eno nga giga ti kaatatuukanga eno dhuhiba bihi ila ummihi hawiya. Kitegeeza alabika yatwalibwa mu muliro. Alabika yatwalibwa muki? Yatwalibwa mu muliro. Kale ebikwatagana n'emyoyo mwana wattu tegifa wabula gikuumibwa mu ngeri ezaki? Ez'enjawulo. Ahyanan
oluusi arwahu almuminin oluusi gitekebwa mu binyonyi ne zibeera nga tatamattau fi ljanna, wa ahyanan gikomezebwawo mu mibiri gy'abannanyini gyo, mu mibiri gy'abaki gy'abannanyini gyo ne babeera nga bafuna ebyengera nga bwe gikomezebwawo mu gyo, ne babeera nga bayisibwa mu session eyaki ey'okubuuzibwa. Buli mwoyo gwonna gukomezebwawo, omuntu n'addamu obulamu ne basobola okumubuuza kye bayita fitnatul qabr. Oluvannyuma awo ng'asaliddwa okubeera nti ayanukudde bulungi oba ayanukudde bubi, anaadiringibwa atya naye mu mbeera ya jjana oba mu mbeera ya muliro. Oluusi Allah emyoyo gibeera n'omubiri gyagyo Allah n'agibonereza wamu, oluusi byawulibwa nga mwoyo ne gubonerezebwa mu mbeera yaagwo n'omubiri ne gubonerezebwa mu mbeera yaayo. Ebyo nno bigaziizibwa mu kitabo ekiyitibwa at-tadhkira fi ahwali al-mauta wal-qubur. At-tadhkira fi ahwali al-mauta wal-qubur. Nabadde mbiyitako ennaku ezo, naye okusinkana kuno nabadde njagala tujje tukunuleko, naye Allah bw'anaaba tuwadde obudde insha Allah tujja kulaba nga abantu basinkana batya oluvannyuma lw'okufa kwabwe. Tegerekese bulungi. Amma kino ky'obuuzizza ekya kariinu si kitundu ku muki, si ku muntu, si kitundu ku muntu. Omuntu mukawwanu min ruhin wa jasadin, omuntu akolebwa ebintu bibiri, akolebwa bode naki n'omwoyo. Wa amma qarin hadha jinniyun asi, lino libeera jinni eriki erijeemu eriwangaala na buli muntu. Ebiseera ebimu Allah asobola liruŋŋamya, ate oluusi lisigala nga liki nga lyonoonefu. Omuntu bw'afa lyo life span yaalyo ebeera amajini gawangaala ebbanga eggwanvu okusinga abaki abantu, gasigala nga gawangaalira mu bantu omuntu bw'abadde awangaaliramu. Tegerekese bulungi. Wallahu a'lam. Mukkirize tukomaawo. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.